Mr. Nsamba bwagamba nti tajjava mu pate muwagira halagewa ave mu pate kati pate kyeyinza owa Mpuuga kati eyinza omwaniriza gyeri mu Uganda nga bagikulembera obwongo bukola nale mwandoza solo gendayo kiddukiro ky'aboonoonyi mwenale te mupiero yu NUP teri mu kweyuzayuza wabula eri mu kusengejja bw'obeera nebbwa nga limaze ebbanga nga likuluma bwe liba ligenda owona lisiiwa nnyo kubanga abasajja abali ku ntikko mu NUP obwongo bwabwe busaza si baboofu nkimanyi Mpuuga tebayinza muddiza kaadi ne bw'oba oyagala otya ebitufuula ab'ebitiibwa si kuyimira n'ogamba nze mundaba ndi muwanvu nyambala amakooti nsala ebirevu okimanyi osobola obeera n'ekitiibwa nga toyogedde nti nina ekitiibwa toyinza beera wa kitiibwa ng'oli mubbi n'ebyo bye wali owayiriza abavuma Buganda ekiga gwe Mpuuga guwasa okuvuma Buganda bwe bamala okuwa ekigundi ekitiibwa ky'ow'ekitiibwa ate nobba oswaziza Obuganda obuvumaganyiza ate bw'ovumaganya ekintu kitegeeza nakyo oba okivumye tolowooza nti bakwetaagayo Mpuuga mu kibiina kya NUP oli mu kubeesibako kati kigambo kufutubbala omusajja oyo Omuganda alabika tamanyi kikitegeeza agenda amugolola ettumba eri abafutubadde mu pate ye yafutubadde atya nze mundaba kikulu kubaita okufutubbala nziba ne ssente ne bataŋŋambako era ŋŋambako yenna nja mugolola ettumba ekyo kye bayita okufutubbala kati Mpuuga gwafutubbadde ate yagambe mu Kyagulanyi alemedde mu kulimba ensekkirize nga bwali omuli w'enguzi naye bannayuganda baganya tukiriza kale nti Kyagulanyi yatulimba obukadde 5 wabufuna oba tewabufuna kati nawe Mpuuga tetugaana kuteetera n'ababbi banno naye va mujja mu nnyumba yaffe ababbi bo mugende mu bireje mwamanyira okubba kuba wano mu NUP baba bagamba nti mu NUP mazima na bwenkanya Bedi yagamba ekyaleeta lubongo yammwe mu NUP kuyuzayuza kumalawo eyo nugu ye muluma Bedi bwanika nugu yaki nugu yali ayagala ekifo kya lubongo yabakiweye kye yali ayagala naye nga gwolaba Bedi bwanika ku nkwezo oyina baali basobola okikuwa ono Kyagulanyi si musiru nga bemulowooza Daddy's half cakes ne chapati ez'omulembe tuzijja ku Shaba Crunchy Daddies and Cakes. Shaba Crunchy Daddies and Cakes bano basangibwa mu Bende mu Kibaati opposite ne wali transformer nga wakayisa ewali container ku kizimbe ekipya kya Danise Chanzi Estate. Kati gwe muzadde agenda okukyalira omwana ku viddi weekwate aba Shaba Crunchy Daddies and Cakes omwana omutwalire tulya Daddies. Shaba Crunchy Daddies and Cakes bibatunda biri ku mutindo gwa nsi yonna era nga bw'obeekwata ne bw'oba wuwo babikutuusaako anti bakolera delivery. Kati gwe omuzadde omwana adde ku ssomero osobola okumusibirira tulya Daddies olwo nno ne yeeyagala bakubireko okumanya ebisingawo ku noti 7 noti 4 332 200 ne noti 786 766 666. Shaba Crunchy Daddies and Cakes, tested and trusted. Basebo ne banyabo tubanirizaako mwenna gye musinzira kubanga mutulaba mwebala okubanga gye muli abalabi ba Great Media UG mwebala okusubscribinga mwebala okusharinga banafa banevasula suppliers banafa bashaba Crunchy Daddies akanamba kaberawo wansi obawagirako tuze olunaku olwaleero ensonga nyingi ze tugenda okubanga twogerako ndino mukulu Frank mumumanyi bulijjo gwe tuterobeera naye ensonga nyingi ezitambula abirabanga bwabiraba ate munnamawulire ate muyimbi kwegamba ali mu bulamu bwogamba obulabire ewala so tuze Mpuuga yavuddeyo mu press conference ye yakola juzi okwose eggulo n'atugamba y'omu ku bafawunda ba pate n'atugamba agenda kubeera mu kibiina talina wadda agolola abantu abo ettumba so omukulu Frank tuzze naye ayongera okukatiriza ensonga z'omukulu Mpuuga ndowooza abali muzitegeere bulungi abalinamu zibuusabuusa nga temuzitegeera mu butuufu bwazo muzitegeere agenda bayambako. Frank buuza ku bantu abatulaba ku Great Media balamusiza era mbawo ekitiibwa mwenna mwebale nnyo gye mutuusaako engalo omukyalo yali akusuubiza nokwokyayo ku kasente ali oba Saudi eyo kyala we Saudi muwa kanamba naye teyanziramu kyala we Saudi ekirowoozo kye walowooza kirungi kubanga no mu Uganda gye tuli byokya
osula n'enjala ate ng'oyambadde bulungi embeera si nnungi otherwise anti ng'onyambadde bulungi ne saati nagigula emyaka 3 emabega toli mu generation yange kale Mpuuga nze Franka Francis ndi munnamawulire ndi muyimbi ate ndi musomesa ekyo kyerabira ekyobusomesa anti wawumula kati tired teacher but not retired tired ndi but not retired nako obusaala bwa Uganda akendo ate ng'obuwa full time n'osiba mu kilasi ng'olekaana n'abaana ate ng'obadde full time bamala ne bakugamba weebale. Mpuuga yagambye tagenda va mu NUP wadde tewali abadde amugaye kuva mu NUP bamugamba kulizayininga era Mpuuga agamba agenda beera mu pato omwagolola abantu ettumba abeeyita bakabejja nga Fowunda tayinza kudduka bw'atyo kyokka ate yeeyita Fowunda olunaku lwe yayingira mu pate ne bamuwa kaadi Fowunda bamuwa kaadi okumwaniriza mu pate oba Fowunda yaniriza ba new member mu pate Mathias Mpuuga Nsamba ow'ekitiibwa omusajja Omuganda yafuna ekitiibwa ekitaliko mu myaka 2 kakati Mr. Nsamba bw'agamba nti tajja va mu pate muwagira halagewa ave mu pate kati pate kyeyinza owa Mpuuga kati eyinza omwaniriza gyeri mu Uganda nga bagikulembera obwongo bukola nale mwandoza asobola okugendayo kiddukiro kyaboonoonyi mwenale ate mu PLU tetunnamanya nnyo PLU oba kibiina oba kisinde tetumanyi kye bagoba wabula kyenategedde ku PLU nti mugegere ogulaga mu 7 ba minisita abatuufu be bamusensulira yes kyenategeddeko PLU gwegwayo gwe mugegere ofuna bagundi abatuufu abalina naye si gundi si ensonga enkulu etuleese wano tuzze ku kya Mpuuga ensonga yono nnene ngazi ate mpanvu era nina abatunulizi b'ensonga bennalabye nga bagyogerako nti NUP eri mu kweyuzaayuza Museveni aliko yeesetinga biki ebyo n'ebigambo bya buwumba tuutu omuntu bw'agamba nti NUP eri mu kweyuzaayuza taba mutuufu atya NUP teri mu kweyuzaayuza wabula eri mu kusengejja bw'obeera n'ebbwa nga limaze ebbanga nga likuluma bwe liba ligenda owona lisiiwa nnyo otegedde era oyinza n'olowooza lizzeemu yes oyinza olowooza lizzeemu kakati kabagezi bokka nno mmanyi mujja kunvuma ate abanvuma mbaagala nnyo lwaki mbaagala abanvuma nyongera nange otegeera entegeera yammwe kubanze bw'ŋŋamba nti ninga embizi nakugamba nze buli kyonvuma nzira waka nentula mu ndabirwamu Frank olinga embizi nga ntula mu ndabirwamu bwe mba sigifaanana nga mmanya obwongo bagemesa eddagala effu bwe nsanga nga ngifaanana nga omusajja abadde mutuufu bwe yandabye right kakati abanvuma mbawadde go ahead sina buzibu namu nkugambye ekya Mathias Mpuuga okulemera mu pate musajja mutuufu olemeramu kubanga tekyali pate wano mu Uganda yeke naalemu ekiddukiro ky'aboonoonyi eyinza kuwa Mpuuga kifo era nze nkimanyi afa yawe muka nkimanyi kubanga abasajja abali ku ntikko mu NUP obwongo bwabwe busaza si baboofu nkimanyi Mpuuga tebayinza muddiza kaadi ne bwoba oyagala otya tekisoboka owekitiibwa ati tulina ekizibu ffe mu Uganda bakuyita ow'ekitiibwa naye nga tokiyina edi ebitufuula ab'ebitiibwa si kuyimira n'ogamba nze mundaba ndi muwanvu nyambala amakooti nsala ebirevu okimanyi osobola obeera n'ekitiibwa nga toyogedde nti nina ekitiibwa byokola byokka toyinza beera wa kitiibwa ng'oli mubbi toba na kitiibwa wonna n'ebyo bye wali owayiriza abavuma Buganda ekiga gwe Mpuuga guwasa okuvuma Buganda atya bwe bamala okuwa ekigundi ekitiibwa ky'ow'ekitiibwa ate nobba oswaziza Obuganda obuvumaganyiza ate bw'ovumaganya ekintu kitegeeza nakyo oba okivumye otegedde kati tukkiriza mbu yafuna wa kitiibwa ng'abaamulaba mu kusooka naye ndowooza nti yali nsobi yagambye
omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu tannamusisinkana boogere ku nsonga ezo amulabira ku nnyimbe mu makyaki gy'abyogerera kwekya tannabikwata mu ngeri ya kitiibwa era n'atugamba ensonga lwaki teyajja mu lukuŋŋaana pulezidenti lwe yayita ku kitebe jjuzi lwe baabaddemu mbu ye teyalabamu bya nsonga. Kituufu mukulu Mpuuga bw'otalaba mu muntu gw'oyita pulezidenti wo bya nsonga bw'otamulaba mu makulu oba byayita bw'obiraba nga tebiriimu nsonga awo sisobola kumuddamu nyinza omugamba ekigambo kimu nze ndi mulimi naawe okimanyi bw'oba olima omusiri gwa lumonde ne bw'omulabirira otya temubula biwutta ne bw'oba oyagala otya kati Mpuuga bw'ayogera bw'atyo ansa ye ngimuwadde. Ekirala Mpuuga ekimulemeza mu gundi tolowooza nti bakwetaagayo Mpuuga mu kibiina kya NUP oli mu kubeesibako kati kubanga ensonga lwaki bakwaniriza omubiri gwo gwabalimba endabika ya appearance yo baalaba omuntu ow'ekitiibwa ayambala amakooti asiba amataayi omuntu gwe waligambye nti aludde mu byobufuzi waligambye era omuntu akuze alina emyaka egigenderedde ndowooza beesigama ku gundi ku lugero luli olugamba nti obukadde magezi ne beerabira nti n'omusiru akaddiwa teri myaka gye baagamba nti omusiru alina koma ku myaka 35 buli aweza 36 okudda waggulu alina beera mugezi ekyo tukyerabira so kakati Mpuuga oli mukwesiba kuba NUP tebakwagala kubanga ate baali badde bakwagala gwe weereetera gwe weekyayisa kubanga at first baali tebagoba baakuwa ebintu 3 okole ki olondeko lekulira zaayo sente oba sijja kole ki asteping aside nsete tebamugamba zize bamugamba addeko ebbali mu kunkolera ganti ya committee ensobi yakola naye ekyo nakyo kyali kya gundi kyali kya buvunaanyizibwa kyali kya bugunjufu okumanya nti nkoze ensobi najjeeyo sente oba nabbye fe mugundi mu bakatuliki bakulagira okwenenya okusonyiwa oteekeddwa okuzzaayo byewabba kubanga tekirya kigenda tuyamba kusonyiwa kugamba nti Mpuuga kale yeetonze then kyekiro tulaga nti oboneredde ekigambo gunsinze tekiraga nti oboneredde nga byewabba okyabiina ate obikukiridde oyagala bikozesa nange kyembuuza mwami Mpuuga bw'oba oli fawunda wa pate ate fawunda wa pate nga watugambye waliwo abaagala okufutubala mu pate ate ogenda kusigalamu baterereza omwo taata bw'aba naawunjula omwana tayita chairman kigambo kufutubala omusajja oyo omuganda alabika tamanyi kikitegeeza agenda mbugolola ettumba eri abafutubadde mu pate ye yafutubadde afutubadde atya nze mundaba kikulu kubaita okufutubala nze bane sente ne bataŋŋambako era ŋŋambako yenna nja mugolola ettumba ekyo kye bayita okufutubala kati Mpuuga gwafutubadde anti yagambe mu Kyagulanyi alemedde mu kulimba ensi ekkirize nga bwali omuli w'enguzi naye bannayuganda baganya tukiriza kale nti Kyagulanyi yatulimba obukadde 5 wabufuna oba tewabufuna kimu ekyokubiri bwali bwaki fe tetuganye kubufuna wabufuna bwali bwaki era bwobanga ogamba nti oli omu ku bafawunda be NUP ekigendererwa kyammwe kyali kyaki omanyi waliwo abantu abamu ab'NRM abalaga nti balumirirwa NUP ne bagamba ebintu baali bikutte nkwata ya kisajja kikulu ng'oli ku musayi gw'Abannayuganda otulugunya kubanga nze nkuwulira amazima Edi Kyagulanyi oyo obaddi Katonda yamuleetanga munuuzi era bwe yatandika okwogera ku Mpuuga nawulira nga omutima gwawe gukakkanye neŋŋamba omusajja ono ajja kununula eggwanga ateekwa kulikulembera alituuse gy'ayagala kubanga Mpuuga twalirowoozeza nti ajja mutya twalowooza nti yali muyise n'amuteeka mu kasenge ng'omuntu yenna omukozi w'ebibi bw'akola naye mu musana awo olabira abamanyira okulya enguzi ne batabagambako ne bagamba balyogedde mpola ate baali anise buziina bwabwe ate lwaki tetubwanika nga twafuse naye lwaki Mpuuga eyo enkola y'okubba ssente ne batabagambako erimu NRM kozi gye yava yali mu DP
yali Womba yali mu DP kati naye era DP era mukyala woli naye nze kyenewuunya Mpuuga agamba founder wa party Bobi Wine kagamba ina stake mu party kyokka abavaayo okubyogera olunaku lwe bayingira party baba wakadi founder njagala kumanya omuntu eyagula poloti n'ali mu kuzimba ku poloti ayagula ku poloti neyasenga ku njuze twazimba ku poloti ani abeera nannyini gwe tokimanyi nti nno oba okusooka nedda ekituufu kiri bwe kiti bw'abaawo omusajja omugagga nga yazimba ennyumba ze oba yazimba amaka ge n'awasa omukazi omusajja oyo n'afa omukazi n'afuna ekisajja kya ku bbali ekisajja ne kitandika okujja nga kyebereka ku mukazi ono ekisajja okimanyi bwe kibanga kikagwa ensonyi kitandika okufutubala ku baana nze kitammwe mulifunayo kitammwe omulala si gwazaala abaana abo ate oli muwase buwasa newankwadde oli musajja omukazi yakuwasa obudde bwonna omukazi yeekyanga namwandu n'agenda mu mateeka n'agamba naye musajja ono ki ne bakola ki ne bakugoba ate era abaana abo babeera bagezi nga bakuzeemu bw'otandika okweyisa obubi bagamba maama waabwe maama jja mu nnyumba yaffe omusajjawo ffe tetugaana kweyagala na musajjawo kati nawe Mpuuga tetugaana kuteetera n'ababbi banno naye vva jja mu nnyumba yaffe ababbi bo mugende mubbire gye mwamanyira okubba kuba wano mu NUP baba bagamba nti mu NUP mazima na bwenkanya mukirabyeko ab'endowooza enkendeevu bo balowooza nti Kyagulanyi ayanise Mpuuga tamwanise ate abantu bajjayo akakantu nti Kyagulanyi aludde nga alwanyisa Mpuuga nga yeyamuwa obwaloopu Kyagulanyi talwanyisangako Mpuuga alwanyisa bikolwa ebibi ebya Mpuuga kuba singa yali amulwanyisa nze naawe si ffe twatuma Kyagulanyi okuwa Mpuuga obwa leader of opposition ffe twamutuma yayina eddembe okuwa omuntu omulala ate amuwadde ebifo bingi depute we wano mu Buganda yamuwa obwa leader of opposition avudde awo bwe yamujja ku kiri ekifo n'amuwa ekya commission ekisava ate n'amuwa kino ekinene kitegeeza yali amulabamu value era ng'ogyeko ekyokumulabamu values yali alowooza ti omusajja oyo kaali mukulu ajja kuwabulanga naye olaba Frank bw'otunuulira ebyobufuzi bya wano e Uganda Bedi yagamba ekyaleeta lubongo yammwe mu NUP kuyuzayuza kumalawo eyo nugu ye muluma Bedi bwanika nugu yaki nugu yali ayagala ekifo kya lubongo yabakiweye kyeyali ayagala naye nga gwe olaba Bedi bwanika ku nkwezi oyina baali basobola okikuwa ono Kyagulanyi si musiru nga bwe mulowooza ate no baddamu kati takyabaddamu kati gwe bwaba gwe nga gwe Kyagulanyi osobola obaddemu sajja omukulu yakolako ekibiina ne kigaana ne yeesimba kuba president ne bigaana n'anoonya levo ze n'adda eyo ate mukulu alina n'envi mbirevu bw'atandika okujegera bw'atoyinza omuddemu ne baavuddeyo lumu mukaaku bamukaaku kyenkugambye mu ndiga ennyingi temubula ziwonyera ate n'ekirala Kyagulanyi yagamba obbalabisa kati beerabisiza nga tannabalabisa anti balaka baali bamanyi agenda labisa Museveni kati nakugamba Eddie ekizibu kya Uganda si NRM otugaye Museveni ekizibu kya Uganda Museveni nenkugamba obununuzi bwa Uganda si NUP obununuzi bwa Uganda Kyagulanyi kati abantu bali mu okutegeera ekyo ekikulaga nti obuzibu bwa Uganda si NRM wano tulaba abaana aba NRM ng'agenda sulanjala omusanga aleekaana n'ayogera kiro n'ayogera kiri obudde ne buziba nga nze atawagira Museveni naye amuwagira amufiirako tuyimiridde ku layini y'emu tuliko twewola kikomando kya 1500 kati ddala Museveni oba mufunyeemu ki enjawulo tewali 0 tegedde kuba twaligambye nti nedda abawagira Museveni bo bayina gye bagula sukaali owaabwe kiro ya 200 fena tugigula kakaaga naye gwe tolabamu
titulinga abagenda okuva ku track ya politics oli machuwa kati kankugambe kuda politics w'abavubuka kankugambe ebigambo bino batujje w'abakulu nga Mpuuga babebi Edi obukulu sige magezi akali bakendo kalabira ku mukonda waliwo ekintu ekikwetagisa okubeera omugezi nga tekikwetagisa kubeera mukulu nnyo nga tekikwetagisa nateeka mu science yenna twagamba mazima na bwenkanya obyo obukadde 5 ate bakugambako nti bannwanyisa gwe bagambye senyonyo atabubba lwaki oli abamunyegako zaakata abubba ekikulaga nti nno teri akulwanyisa Mpuuga gwe weerwanyisa oli mu kwekuba ate omuze gw'obubbi tuyinza okuba twakaguzuula buzuuzi nga kugenda kukula bwe tunaakuleka kati president waffe kaali mugezi yalabuka n'agamba musajja ono sijja mugoba wabula kamuwe ebyokulondako addeko emabbali kubanga naawe okiraba ddala bwe tubanga tulwanyisa buli bwanguzi bwa Museveni ate gwe n'otandika ojjirya baza we okubba sente ezo ndowooza kaali kakodyo ka Mpuuga kusuula Kyagulanyi mu katego kumaliriza zirya agambe ono abalimba mbu agenda lwanyisa enguzi nze muli ku lusegere nga najirya nga talina kyankoze ako Kyagulanyi n'akagwamu n'akulabisa lwakulaba nti politics we Uganda kino kiyinza okundeetera obuzibu nga mmaze okyogera naye nakubuuza dde obulamu bungasaaki nga ndi mu mbeera embi era nagamba nze singa bampadde assurance ne bangamba Frank olwaleero tugenda sula tugenda kutta naye Museveni yete tugenda kumutta ave ku bukulembeze kubanga ekizibu kya Uganda Museveni senalemu ne bangamba Frank olwaleero ofa naye ogenda beera nga Saddaaka ofe Museveni ave ku bukulembeze nzikiriza lwaki nzikiriza Yesu nga yafiirira ensi n'ensi kuba mmanya bwenfa Museveni n'ava ku bukulembeze nga bampadde assurance nti era ne mutabani we si agenda okuddako abaana bange bajja kufuna emirembe kuba Uganda nsingagga of course tuyina buli kimu naye ekitutawaanya nti bano abasajja era kankoze ekigambo abatufutubaddeko obufutubbazi kyekitutawaanya kyokka ate ne bajja ne batukola akakodyo tukamanyi ne lwakulaba olumu ogamba kansirike naye bw'onyigiriza ennyo ennyindo ogireeta omusaala kyenagamba luli nti abaana ba NUP si bampisa mbi wabula embeera esukka oli n'agamba kanjogere ekijja kijje kubanga era ne bwesoogedde era ndi mu mbeera mbi Museveni saagala nnyo mwogerako naye mmaliriza mwogeddeko lwaki wawulidde mutabani we ekifo kyeyamuwadde CDF kimenye muntu akitegeere ye commander wa defense forces mu bufunze yagenda okuprovidinga security egenda okuuma Kyagulanyi mu kalulu negenda okuuma akalulu kyokka taata we yeesimbyewo era akyayagala entebe command of defense forces ekyana akiwadde obukulembeze mwana manyi omwana amuwadde obukulembeze yaba aprovidinga security aba security bonna bagenda okuuma akalulu ye yabasasula era bakimanyi bulungi nti ayinza okutunuulira obubi enkya n'akukyusa oba n'agoba nga bwe yakola Kayuula n'otamusanyusa bw'otamusanyusa n'akugoba nga bwe yakola Kayuula ne ku bantu abalala ekyo kimu kooti gye tuwaaba nga batubbye ye kennyini oyo muzeeyi Museveni yazisasula abalamuzi abaliyo yabasasula kati otuula n'olowooza n'ogamba nti oba tusaba essaala alibadiri ez'abayisiraamu ez'akamulali kuba Katonda tafanga asobola oza nosanga Museveni Katonda amuleseewo yenenye ebibi byakoze ebingi naye aganye so munange tubeeraawo ne tuwulira ennaku ate n'abantu abakulu be twali tugumiddeko ne tugamba nti Mpuuga alimu akamuzuula byakola bizitowanga doodo nalowooza Frank kino tesiki ekigenda okuba nave tugenda kukola ebyafaayo kuba Senegal balonze president omuto nalaba myaka 42 president muto
bamulonze naye bamwe nabadde mpulira nga boogera bagamba abadde mentored nono abaddeko simanya biki byonna babyogedde naye gwe tolowooza nti katugenze mu kukyusa politics gwe twali tumanyi waba elders adde mu bavubuka kubanga bano bampuuga bwebalaba bye bakola nolaba n'abavubuka abato bye babaanukula kati Edi bampuuga ekibaweebula okimanyi batuuse emyaka egifa newankubadde n'omutaafa of course kati alaba nga obudde buweddeyo talina kyakoze yeerabidde nti bw'anaayagala okufigitinga okukola ebingi ate jawunzika akoze ensobi z'atandise okukola so singa yali badde yatudde n'avaliwinga emyaka gye naga kendi musajja mukulu obukadde ebitaano bino bwe bampadde kankole ki kambugaane kuba ndiwe NUP ffe tugamba mazima naki nabwenkanya ate tetukkiriza mu nguzi ate ekya politics okukyuka yakyuka dda ebyo ebya Senegal byonyumya ffe Senegal twagisooka okukyusa obukulembeze lwakulaba nti obuzibu bwe tuyina nti oli omusajja sectors zonna yaziina otegedde era by the way bwe kutalibwa kusaasirwa nnyo abantu bajja kwekyawa newankubadde tewali nsiko mu Uganda beyiwe ku nguudo kubanga bameka be basse bulijjo babotta bulijjo nolaba emmotoka ya poliisi nejja neetomera omuntu tomera Frank effort wali ya chairman LC5 ina gwe yakuba nemukuba naye abantu nenkera ne bakomawo ate banaye Katonda bwakumanga amagezi abakuwadde ekibonerezo newunyola Museveni n'owulira nti yawadde gundi sente ekintu nakuwadde amagezi lwakulaba naawe olayi kuyigamu butayiga tereeza sekita zo education ebeere nga eri good ebyobulamu bibeere fine enguudo zibeere fine ffe twaliba tetukuliiko naye gwe omulimu omukulu gwokola mu Uganda kuwa mutabani wo bitiibwa na famire yo kugigaggawaza pozi n'okutambula n'ettooyi mwagereza wama tugenda basi wulira wano ensonga zibwe tuzikuwadde ffe bwe tuzirabye tetuzikuwanga bw'ozirowooza tuzikuwanga bwe tubiraba gwatwegattako n'ogamba awo tukwataganya awo tetukwataganya ate si musango bwe tuba tetukwataganye ate si musango especially mu abatugoberera ku Facebook kinnuma nnyo okulabibwa emitwalo 6 7 2 ku Facebook ku YouTube ne mututaweza 10 oba 12 lwaki mulaba akampi ne mutajja eri kulaba mufise nga kadde nabagamba ne bolayo eddakiika emu tubegayiridde abali ku Facebook ne TikTok mujjeko ku YouTube bwotuukayo subscribing akona mukade bwetuteekayo emboozi ogirabe kirungi bwotuukayo ensonga y'emboozi mpitirivu nnyo ze tuba tukuteereddeyo nyingi eziriyo sigamba nti tutandise leero tuludde nfinga weetuli wano so tubasaba mutugoberere ate bwe mumala tugoberera musheyalingireko n'abantu abalala so muzikiriza olwaleero mbasibulire wano atakumira musaala nsaba abankuumire tujja kuddamu